bazze mu ntebe. Olw'okutaano lwa wiiki ewedde ab'ekiwayi ekya FDC ekye Najjanankumbi baategeka TTABAMIRUKA mwe balondera abakulembeze b'ekibiina. Mu kulonda kuno Yusufu Nsibambi yasikira Ibrahim Ssemujjunganda ku bwannampala mu Paalamenti. Jack Sabit n'aweebwa ekya ssentebe w'ekibiina okusikira Wasabiriggwa, so nga Nathan Nandala Mafaabi yaddamu okulondebwa ku kya Ssaabawandiisi awatali amuvuganya. Leero tulonze obukulembeze obupya myaka egi 5. TTABAMIRUKA wa bano okubaawo nga b'ekiwayi ky'e Katonga kye bajje bategeka owaabwe nga 19 Septemba mwe balondera obukulembeze obw'ekiseera. Erias Lukwago yalondebwa ku bwa pulezidenti bw'ekibiina obw'ekiseera ng'adda mu kya Patrick Amuriat. Abadde ayagala otubika oyo musezi, toyinza kubika balamu. Era yabadde ayagala okulowooza nti nga 6 bagenze ku patida, buli kimu kiwedde. Wapi? Eno meeting, eno ensisinkano ya Nandala ne Amuriat n'abawagizi baabwe etabeerangawo mu byafaayo eby'emyaka 18 egi FDC. Yakolebwa mu bukyamu era yakolebwa bweru wa constitution ya FDC. N'olwekyo ebyavaamu nti kati baleete Yusufu Nsibambi abeere nyampala wa FDC mu Parliament, ebyo nabyo twabiganye kubanga ffe tugenda nabo abamenya mateeka. Lukwago ne banne era batangaziza ku nsala y'omulamuzi Musa Ssekaana mwe yakkiririza TTABAMIRUKA w'ekiwayi ky'e Najjanankumbi okugenda maaso. Lukwago agamba kikyamu abamu okulowooza nti okusalawo kuno kwabadde kukakasa bukulembeze bwe Najjanankumbi. Waliwo ebibungeesebwa nga biri mu mawulire bive mu bannandale Najjanankumbi bitambula. Mbwa kooti yabakiriyalinga, kooti netusazaamu. Njagala obbakakasa n'okubategeeza mu nsonga zonna ezibadde mu kooti tewaliiwo judgment yonna yali eyogedde ku delegates conference ya 19 nti eri bweru w'amateeka. Tebiriiyo. Bwe twagenda mu maaso g'omulamuzi Musa Ssekaana yatuyita ku ssaawa 6 n'atulinza mpaka ssaawa 8. Olwayingira mu ofiisi ye n'atugamba ye yali bize nga ina n'ensonga endala z'agenda okukolako, atuwadde eddakiika 2 oba twagala tuzitwala oba si ekyo omusango yagiwulira eyo mu biseera ebijja mu maaso. Era eddakiika ezo 2 ze yatuwa olwaggwako basajja babakola mu ofiisi n'oteekamu enkokola tuviire omunene ayitewo agenda akole ku nsonga ezo. Nekiwa ekifaananyi nti omulamuzi Ssekaana bw'aba naye abalamuzi abamufaanana balowooza nti ogenda mu kooti okuwulirizibwa baba bakuyambye buyambi. Ab'e Katonga bagamba nti bakugenda maaso n'enteekateeka z'okutegeka okulonda kw'abakulembeze b'ekibiina ku mitendera egy'enjawulo nti era beetegefu n'okusimba abantu ab'enjawulo ku bwa ssente bw'ebyalo okubindabinda. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.